Nze nviddeko mu Hillwater. Naye ekibuuzo ekyange kiri nti eswala ya layidi ne ya talawiya kyekisinga amaanyi. Anchoyima mu kyeyune akinnyonnyole. Eswala zino ez'ekiro eswala eri emu eyawula mannya salatu tarawihu era ye salatu layiri era ye qiyamu layiri era ye tahajjudi era ye witiri. Wabula amannya gano gaawukana okusinziira w'ogitadde. Tarawihu awo tuba mu Ramadan mu jjama ku muzikiti era Ramadani bweggwako toddayo kulya kigambo ekyo. Kale ate layiri salatu layiri ye swala gy'osaala nga isha ewedde. Kasita omala okusaala isha nga tonneebakako eswala esaalibwa eba ya kiro. Ate salatu tahajjud ye okumala okwebakako. Webaka otula ekiro wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa Allahu an yab'athaka asa rabbuka an yab'athaka maqaman mahmuda. Ne mu kiro va ku buliri osaleyokko Allah ajja kuwa ekifo ekirungi mu bifo bye. Kati tahajjud kigeza kwebaka n'ozukka. Kati ate salatul witiri oyo bamuyita overall supervisor. Ye yegazanya bwegazanya ayingira ku zonna, ayingira ku talawuya, ayingira ku layiri, ayingira ku tahajjudi, ye wonna ayingirawo buyingizi. Kuba nabbi atuga nti idha khashiya salatu layli mathna mathna fa idha khashiya ahadukum as-subha salla wahida tutiru lahu ma salla. Eswala z'ekiro osala mpola mpola daka bbiri woyagalira ng'okooye osaakeera keegi eya witiri. Kati witiri oyo supervisor yegazanya wayagala wayingira naye nga eswala eyo eri emu eyawukana mannya okusinziira w'ogitadde. Eswala mu zonna ezo esinga amanyi ye tahajjudi. Tebakulimbanga nti okuva ku buliri ekiro ng'ekikuggyeko kusaala nti kyakusaaga. Abantu bavaako lwa birala buseegu bwenzi kunoonya ssente naye nti ssebo mukulu ajja ati lwaki oze okuse njala kusaleera akabbiri. Era abantu abali mu ttuluba eryo Allah abasuuta nnyo mu Qur'an. Allah aboogerako nnyo mu Qur'an nga basuuta tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aba bava ku buliri ekiro mu matumbi nga yakooye tusiba tunoonya ssente. Obukoowu bw'amaanyi neno gy'ova ku buliri kanu qalilan min al-layli ma yahja. Aya nnyingi nnyo nga twagenze zisoma buziba ne bukya nga Allah asuuta awaana abatendereza n'okulaga nti babbeeyi maaso ge abazukka. Tahajjud tenkanika era natugamba nti eswala afdalu salawat eswala esinga zonna ng'ogyeko ettaanu as-salatu bil-layl wan-naasu niyam. Yeswala gy'osala ekiro nga bantu beebase. Bantu babulizzaako uli mwafuluuta gwe n'ogenda ku musaalo. Lwaki ezitowanyo teri mu kabandabe? Ani akulaba? Ani agenda okulaba essaawa ezo? Oba weetengeredde bwogu wakati wona Allah wange nzize. Teri andaba, teri ani nina ensonga zange njawulo zikoleko. Era ke kaseera akakyasinza okwanukulwamu edduwa. Sijja kugenda nnyo awo, osobola okwogera essaawa nnamba ku nsonga eyo kubanga wagazi.